abayina empisa ennungi temubalaba. Wano ku TikTok kuliko abaana bangi boogera ebintu ebitawemula, boogera ebintu ebirungi temubalaba. Era ne munoonyaaza ate ow'empisa embi. Nze gwe mulaba. Abayina empisa embi tuyina olukuŋŋaana nga 27 Septemba. Empisa buli muntu ng'oyina empisa embi mu ggwanga jangu twakoze ekibiina. Bakita bad character. Nze chairman waakyo. Banange nkiddemu mu kiwulire tuyina olukuŋŋaana mmwe mwenna abayina empisa embi. 27 Septemba tugenda kutuula nze chairman. Nammwe abawemuzi mujje tukuŋŋaane. Buli kiisa ebyobuwemu bikuwoomera. Abannayuganda mwagala ebintu by'obuwemu naye mweyisaako. Omayindire eggwanga abantu beeyisaako kyokka babyagala. Walaani atawoomerwa byabuwemu wano. Nga nudduzi we zifuluma muziraba mu masimu gammwe. Naye ne mweyisaako nedda ebyo biraba ffenna ebyobuwemu tubiwoomerwa. Era buli omu wana yeeyambula n'anaaba n'asigala buti. Nze bwe mba nnyinza okunaba mbeera mu ndabirwamu ewange. Ne neeraba ebigambo byonna byempisa mu kamwa ne mbiraba. Nammwe mweraba. Nze buli wennyenda okunaba nteekawo endabirwamu. Ne ntuula ne neeringiza ebigambo byonna byempisa mu kamwa ne mbiraba we bifaanana. Awo nenzira. Awo nenzira buto. Nze kati bwe mba neteekawo endabirwamu. Neneraba engeri gye nkulamu. Agagambo gonna gempisa mu kamwa ne ngalaba. Ne mmala ne neebaka. Kati tujjewo okweyisaako guys. Tujjewo mbu ffe tuli perfect. Ffe tetukola nsobi. Nammwe eyo ku byalo mwewemula lwakuba tetumanyi bumanyi. Naye nga nammwe era ku byalo mbeera mwewemula. So bannange nze Planid Mawube, Planid Zolo nzaaliwo. Erinnya lyange ery'Amawube nalyagadde. Kyemumpa kyentwala. Nze nsi kyempa kyentwala. Kati nze Planid Mawube, Planid Zolo. Mubadde mwinayo erinnya eddala lye mwagala muntuume. Nze bambi kyemumpa kyentwala ba guys. Erinnya eryo lyampisizza bubi. Simanyi. Naye erinnya ly'Amawube lyampisizza bubi. Ntuula mu Kasonda. Nempulira nga linsiiwa. Bukyanga mbeera ku social media. Erinnya ly'Amawube ddyo lyampisizza bubi. Mbeera awo ne nditunuulira nempulira nga linsiiwa. Ne mmira Piriton ne neebaka. Nyabo. Erinnya ly'Amawube ddyo teryansanyusizza. Ne munnange kanditwala ate naakola ki? Ndaba era lye mwasazeewo. Kanditwale musanyuke. Nze Planid Mawube Junior. Yes, President wa America n'owalasha basisinkanye nga maliriza for today. President wa America n'owalasha basisinkanye Putin. Musaza lya America eri Alaska. Jokira Russia na America basalagana ensalo. They have a border. Russia eriranye America
era singa Russia na America bazimbawo ka bridge Russia na America basalagana ensalo esaze eri Alaska Russia yalitunza America lyali ttaka lya Russia we basisinkanidde Putin ne Trump naye Russia neritunda neriguza America edda nga Russia temanyi nti ettaka lyetunda lirimu amafuta ne gold eri esaza Alaska gagga nnyo in fact zezemu ku diiru ezisinga obubi mu nsi yonna. President wa Russia Putin yakoze ebyafaayo oluvannyuma lw'emyaka egibadde giweze ng'ena 5 nga tayagala kuteesa n'Amerika. Yamaze nakkiriza ne yeesogga eggwanga lya Amerika. Abamerika mu kujooga kwabwe arrogance bajjeyo ennyonyi zaabwe zi F-22 tulapoteera ku red carpet. Omumerika nga bwataggwa kujooga Abamerika bajjeyo ennyonyi zaabwe zi F-22 tulaputa ezo bazeesiganga mundu mmenyi bazimuteredde ku red carpet azirabe. Mu kifo ky'okukola guard of honor y'amagye jjukira president w'eggwanga lyonna bw'aba akyadde mu ggwanga eddala bamuteerawo kye bayita guard of honor. Bano baataddewo nnyonyi